Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa ssaako okukukusa abantu mu ggwanga kinunudde abaana 22 abagambibwa nti babadde bakukusibwa okutwalibwa mu ggwanga lya Kenya okukola obwayaaya. Bano banunuddwa ku booda e Busia nga kigambibwa nti babadde bakukusibwa Katabala Christopher ng'ali wamu ne Monica Mirembe era nga bano poliisi yabagombye dda obwala nga bakubibwa mu kaduukulu ka ye Busia. Kigambibwa nti bano balimbalimba bazadde b'abaana bano nti babatwala Kenya okusoma era ng'abaana bano bajjiddwa mu bitundu okuli Kampala, Wakiso, Kyenjojo n'ebitundu bya Wamala nga badyekadyeka bakadde baabwe tebabafunidde basala okusomera Kenya. Abaana bano poliisi banunudde mu takisi ku booda e Busia era nga kitegerekese nti babadde batwalibwa eri omugagga Ginos Amiyo munnansi wa Kenya w'emyaka 74 ne Mulama Steven w'emyaka 29 abagambibwa nti balina essomero Kenya gye babadde batwala abaana bano okusoma wabula poliisi ekizudde nti byonna si bituufu. Omwogezi w'ekitongole kino Basalirwa Kigenyi abuulidde bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu nti abaana bano baatandise dda okubawa bazadde baabwe wabula ono alabudde abazadde okubeera abeegendereza eri abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula oluwanvu nga balondola yonna gye batambulira. Twakizudde nti abaana bawerera ddala 11 ku bano basibuka Wakiso. Ekyongero tulaga nti era kikukusa abantu Wakiso ekyalo ebya banne disitulikiti ezeetooloddewo naye ate nekituyambako okumanya ki kye twetaaga okukola okwongera okukubiriza abazadde n'abantu bonna abeetoolodde mu Wakiso n'okwongera okubategeezaako nti kikukusa abantu abeetoolodde mubeere bulindaala ab'e Wakiso kubanga abakukusa abantu babali munda awo wennyini. Kampala abaana 9, Kyenjojo omu gwe njogeddeko ne Kabale omwana omu. Ebyo nga bikyali awo bannamateeka balitandika no Dokita Kizza Besigye bali mu kutya olw'obulamu bwe oluvannyuma lw'okulangirira nti agenda kwekalakaasa nga tagenda kukkiriza kulya kintu kyonna ekiva mu kkomera e Luzira. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yalina ebisingawo. Bannamateeka balitandika no Warren Smith Kizza Besigye ekifeefe nga bakulembeddwamu omulodi w'ekibuga Kampala Alhaji Salongo Elias Lukwago mu kwogerako ne bannamawulire ku luguudo Katonga Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bategeezezza nti Kano Warren Smith Kizza Besigye ekifeefe yabategeezezza dda nga bannamateeka be nti tagenda kuddamu kulya mmere ng'eva munda mu kitongole eky'amakomera era ono agambye nti ekitongole eky'amakomera bwe kiba kyayimiriza abantu okumukyalira okumutwalira ku kookulya nti Besigye tagenda kuddamu kulya kintu kyonna agenda kugenda mu kwekalakaasa okw'obutalya mmere. Lukwago ategeezezza bannamawulire nti bamaze okukwatagana n'ekitongole eky'amakomera mu ggwanga bayambe Kano Warren Smith Kizza Besigye ekifeefe abafamire ye bamutwalire emmere era Lukwago mu lukuŋŋaana luno oluwedde babitaddemu engatto okwolekera mu kabula muliro awali Kano Warren Smith Kizza Besigye ekifeefe okumutwalira ebyokulya nga Lukwago agamba nti tebasobola kugumiikiriza mbeera eno yakwekalakaasa ng'omuntu waabwe talya mmere. Kakati e position weeri naye era ffe tugambye nti olunaku olwaleero tugenda kutwalayo ebyokulya. Baatugambye simanye ebintu nga omuceere, obusera, sukaali, amagi, ebiki ebyo byonna mbu babirina mu kantiini ebyo temuleeta tubirina wano mu kantiini n'amazzi ne soda tetutwala n'amata tetutwala kitegeeza buli kimu bakirina mu kantiini wali. So ffe tugenda kutwalayo ebyaffe. Ekinaasalawo kyekiddako kijja kusinziira ku ngeri gye bagenda otutreatingamu nga tumaze okutwala ebintu. Olwa bikkiriza kijja kuyamba obulamu bwa Dr. Besigye obutasalawo kugenda kwanga strike. Kano Warren Smith Kizza Besigye ekifeefe bamukwatira mu ggwanga erya Kenya ne Haji Obedi Lutale era ennaku zino bano babawozeseza mu kooti ey'amagye esangibwa mu bitundu eby'e Makindi baggulwako oba baasomerwa omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bukyamu awamu n'omusango ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku Katonga Road mu kibuga Kampala. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga katongozza enteekateeka y'abalonzi okuwandiisa n'okukebera enkalala z'amannya gaabwe kwe bagenda okulondera nga beetegekera akalulu k'omwaka 2026. Mu nteekateeka eno
bonna abaagala okukyusa ebifo mwe banaalondera baakukolwako era ng'abantu obukadde 22 n'omusobyo be basuubirwa okuwandiisibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti abantu obukadde bonna be basuubirwa okuwandiisibwa nga bapya era nga bano bagenda kubanga balondoolebwa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa n'okugaba endagamuntu ekyannira. Bw'abadde atongoza enteekateeka eneekamookya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama ategeezezza nti enkola eno etandise leero ng'ennaku z'omwezi 2 nga yakukomekerezebwa nga 10 February w'omwaka guno. Kusinziira ku nteekateeka yaffe eriwo okuwandiisa abalonzi kulina ekikomo oluvannyuma tulongoose regisita eyo oluvannyuma abantu banaatandikira okwewandiisa nga bacandidates kutuukira ddala mu buli kifo kyonna ekyetaagisa bacandidates. Tulinako ba special interest groups, abavubuka, abakadde n'abaliko obulemu. Ate okulonda kwabwe kugenda kutandika bukyali, kugenda kutandika omwezi gw'omukaaga. Nolwekyo egenda kuwera omwezi gw'omukaaga tulina okubeera na regisita. Nolwekyo tetusobola ogenda mu maaso nga tuwandika balonzi obola batuteekako ekikomo nga tugamba 10 February wetujja okukoma okuwandika abalonzi abapya. Simon Byabakama ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kakukolagana butereevu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba endagamuntu ekyannira era basazeewo okugatta abakozi mu nteekateeka ey'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi okwanguya omulimu guno. Newankubadde guli gutyo, Simon Byabakama tabuulidde bannamawulire ensimbi zigenda kusaasanyizibwa mu nteekateeka eno wabula ono akakasizza nti ensimbi weeziri era byonna byakutambula bulungi. Mu mwaka 2021 abalonzi obukadde 6 n'omusobyo be baakuba akalulu era nga mu kiseera kino omuwendo gw'abalonzi gusuubirwa okweyongera. Kwegamba ffe mu kuwandiika abalonzi abantu bannayuganda abatali tukolera ku nkola ya NIRA. Jjukira nti NIRA yeyina obuyinza okuwandiika bannayuganda oba citizens. Kati ffe enkola ya NIRA gye tugoberera oba yeetaagisa nti okakasa nti omunnayuganda goberera biki binira byeba byetaagisa oba ogenda kwewandiisanga omunnayuganda ng'oweetaaga ndagamuntu. Buli munnayuganda yenna olina okwewandiisanga omulongo. Wabeerawo omuntu yenna nga aliko obulemu oba talina mikono tekigaana omuwaani, balina omuwaani bajja ekifaananyi ekya feesi bajja muwandiika naye nga balage nti talina fingerprints oba talina mikono. Mu kalulu akakubwa mu mwaka 2021 ebifo 307 ebyakubibwamu akalulu kyokka akakiiko kategeezezza nti omuwendo gw'ebifo ebyo ku mulundi guno gugenda kweyongera. Omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama mu ngeri y'enjawulo agumizza bannansi naddala abaliko obulemu abatasobola kukozesa ngalo zaabwe okufuna ekyenkumu nti nabo akakiiko k'ebyokulonda kabalowoozaako era bagenda kuwandiisibwa. Chris Kaheru omukungu okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission mu kiwandiiko kye yafulumizza olunaku olw'eggulo yategeezezza nti abantu abasoba mu kakadde akamu be baasubwa okukubwa akalulu akaasemba mu mwaka 2021 nga kino kyava ku buteewandiisa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuloopa ebisolo ebirwadde nga munnamateeka Kagezi Kasozi Nathan Bwannyonnyola. Kasita ozuulanga ebisolo ebitaayaaya eyo yonna gy'obeera nga birwadde obulwadde obwakabi eri abantu olina okumanyisa akola ku by'ebisolo oba akulira disitulikiti mu kitundu ekyo. Era oyo naye aba alina okutegeeza komishona w'ebyebisolo okusobola okuba nga abalagira okuba nga basaanyaawo ebisolo ebyo nga babiwa obutwa okuziyiza obulwadde obwo okusaasaana obusobola okuba obw'obulabe eri abantu. Abavubuka mu kibiina kya FDC enajjanankumbi bawanjagidde akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka y'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi ekolebwe mu nkola eya digito okukendeereza ku bantu eŋŋendo empanvu ze batambula nga bagenda okukebera ebibakwatako. Omusasi waffe Musisi John yalina ebisingawo. Akulira abavubuka mu kibiina kya FDC Adebo Francis yakoze okusaba kuno ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza olwaleero. Ono ategeezezza
abavubuka bangi bakozesa nnyo emitimbagano era nkano ke kaseera akakiiko k'ebyokulonda kakirowoozeeko enkalala zino ez'ebyokulonda okuziteekanga ku nkola eya tekinologiya oba eya digito abavubuka bakomenga okutindiga engendo empanvu beyambisenga enkola zino okukebera enkalala n'okujjuzaamu eba tebigenda bulungi wamu n'abo abaagala okwewandiisa. Omuntu talina kutambula kuva Mitooma kugenda Mbarara ku checking register. Omuntu talina kuva Kampala kugenda Kagumba na Bitalo Kamuli okuchecking register ye. Twandibadde nga exercise eri digital omuntu abeera bwezi ku simu na checking walondera oba oli awo n'ateekamu ne electronic signature kukonfaminga nti ategedde walondera. Ye Mugabe Robert ng'ono amyuka omwogezi w'olukiiko lw'abavubuka mu kibiina kya FDC ku kitebe Najjanankumbi ategeezezza bo ng'abavubuka bonna mu ggwanga bateekwa okwetaba mu kalulu ka 2026 bw'atyo n'akunga banne okukeetaba mu bungi okwekebejja enkalala ezitandise olwaleero era nga zigenda kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwa January. Bavubuka bannange mwena gye muli mu ggwanga mbategeeza era nga tubakoowoola Forum for Democratic Change okuvya ddala ku miranira gyakyo gye kiri mugende mwewandiise mukebere enkalala zammwe mwesimbewo mu bifo eby'enjawulo mukozese opportunity oba mukozese chance eno tulina okulaba nga tutwala emiranira gyaffe mu maaso. Lwaki 88.8 CBS FM radio lwasa mayinja munanda gwe Musese John. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota gefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Deo Kizito Luchamuzi anyonyola nti omuntu bw'alya emmere egasa omubiri kimuyambako okulwanyisa endwadde. Emmere gye tulya ntugaa nti balanced diet evaamu emmere gye tuyita ezimba omubiri, emmere ewa amaanyi, emmere ewa omubiri okulwanyisa obulwadde. Emmere gye tutera okugamba nti emmere ezimba omubiri y'emmere nga etujja mu nnyama, ennyanja, kawo, ebijanjaalo. Ate eri gye bagamba ezimba omubiri ewa amaanyi gwe muceere, kawunga, matooke, lumonde. Ate gye tugamba nti y'emmere egezaako okulwanyisa obulwadde oba okukuuma omubiri gugane kukwatibwa bulwadde zenva endiirwa, ebintu ebyo munnyo, sukaali, ebintu bwebyo biyamba okuyamba omubiri obutakwatibwa bulwadde. Poliisi Essembabule etandise okunoonyereza ku Ssemaka asangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba ye mu ngeri etannategeerekeka. Ku ssaawa nga 6 ez'omutuntu abatuuze ku kyalo Nabitanga mu ggombolola y'e Nabitanga mu disitulikiti y'Essembabule baguddemu entiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omutuuze munnaabwe ategeerekese nga Lawrence Sempijja ono wa myaka 50 nga bagusanze mu nju ye. Okusinziira ku mukiise mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya, Lawrence ono abadde yafuna obutakkanya ne mukyala we tiro olunaku lw'eggulo yasiibye amunoonya wabula nga tamulabako. Ow'ekitiibwa Kuwatanya agambye nti kino kibakubye wala era kiteeberezebwa nti omugenzi ono Lawrence Sempijja yandibanga yeewadde butwa. Bw'atyo ow'ekitiibwa Kuwatanya avumiridde obutabanguko obweyongedde nnyo mu maka nga kigambibwa nti bwandibanga bwe bwaviiriddeko omukulu ono okwejja mu budde olw'okufuna obutakkanya ne mukyala we. Kyamazima obutakkaanya bujja kubeerawo era bwaliwo kuva dda. Siteeka nti obutakkaanya mu maka tebubulamu, naye yadde obutakkaanya weebuli tulina engeri nnyingi tuyinza okumalawo obutakkaanya bwaffe. Obutakkaanya mu maka nga buzze eddagala si kwetta. Omusajja ng'olemeddwa awaka osobola n'okuvaawo n'osigaza obulamu ensi n'esigala ng'etambula. Naye ndowooza y'okulowooza nti ensi ekomye yereetedde abantu baffe okuggwaayo. Ensi teyinza kukomaawo wooli. Tulina okujja akagowa mu bwongo akatuganya okutegeera okusinga we tuli. Tuvalaba kino nkivumirira. Obutakkaanya oba buzze mu kifo ky'okutta oba okwetta oba okuttiŋŋana musobola okwawukana naye ensi n'esigala ng'ekyagenda mu maaso ate obulamu ne buddamu ne bukunyumirwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti omupiira gwa kilabu ya
403 Brigade ng'etunka ne KCCA mpaka za Stanbic Uganda Cup ogw'omutendera gwa ttiimu enkaaga mu ennya kugenda kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Omupiira guno gubadde gwayimirizibwa olw'abazannyi abaali mu kutendekebwa ne ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes nga yali yeetegekera okwetaba mu mpaka eza CHAN wabula oluvannyuma ezaayongezebwayo. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa mu kisaawe ekya St Daniel's Kamboni Secondary School ekisangibwa mu disitulikiti y'e Napaaka. Mu mbeera eno omupiira gwa Seta United ng'ettunka ne Village Ssaalongo gwo gwakakasiddwa nti gwakuzannyibwa nga 23 omwezi guno nga gwakuzannyibwa ku kisaawe kya Seta Church of Uganda. Kirabu okuli Vipers, Bull ne KURA, Bushenyi Veterans, Bright Stars, Police, Mbala City ne kirabu endala zo zaamaze dda okuyitamu okwesogga omutendera gwa ttiimu 32. KCCA ne Express mukwano gw'abangi kirabu ezikyasinze okuwangula ekikopo ekyo nga buli ttiimu yaakakiwangula emirundi 10. Kirabu ya Kitala be bannantamegwa b'empaka ezaasembayo era omuwanguzi w'empaka zino akiikirira Uganda mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup esingisizza omusango omusajja eyavuga emmotoka n'ayingirira abantu okukakana nga 35 bafiiriddewo n'abalala ne bafuna ebisago nga bino byaliwo mu Novemba w'omwaka oguwedde. Fanny Wikwi ow'emyaka 62 yavuga mmotoka n'atomera abantu abaali ebweru w'ekisaawe mu kibuga Zuhai okukakana nga abawera bafiiriddewo n'abalala ne balumizibwa. Amawulire gategeezezza nti ono bwe agenda okutomera abantu nga waaliwo kawali butemu eyali yakamala okutomera abantu 21 mu ssaza Zujjanjin nga kigambibwa nti waliwo olukwa olugenderere olw'okulumya n'okutta bannansi ba China. Oluvannyuma lw'okutomera abantu kalibutemu ono yakwatibwa nga 11 Novemba era ono yali ajjudde ebiwundu wabula oluvannyuma lw'okujjanjabibwa yatandika okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Ono gye buvuddeko yasalibwa ekibonerezo ekyokuwanikibwa ku kalabba nga 16 Desemba omwaka oguwedde wabula abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya China kino baakiwakanya wadde nga olunaku olwaleero kkooti ezzeemu okutuula n'emusingisa omusango nga kati ekirindiriddwa kye kibonerezo ekigenda okumuweebwa.